bagamba nti Nantaaba agenze ku poliisi abagambi wali wangoba kabanga lyesituse bagenze Nantaaba taliiko bassa omuntu gwe bamaze okusiba bafulumiza biripooti byabwe ebifu yabadde n'emmundu yabadde naki kati where do you bring Nantaaba anti bw'aba talina musango poliisi emuyite ya police statement agaanye president amulagidde tova mu nju ate si bwe gusosezegera ne batunuulira mumayife batugamba nti omuntu alinaanye omukulembeze tamutegeera tuyina be tuyita ba mountain dwellers nti omuntu ali ewa mutajaaza musomi mutajaaza talabanga ku muzikiti gw'ekibuli akulirawo if you want to say clear view of Kibuli mosque gende Namirembe omuntu alinaanye omukulembeze tamumanyi nalwekyo tamanyi Museveni Mbabazi yali tamanyi Museveni Besigye tamanyi Museveni Mbabazi tamanyi Museveni because they are abo tubayita mountain dwellers basula ku lusozi waggulu tebamanyi toopu yaalo ate n'asula ku toopu y'olusozi nti oli wali gindi oli luddawa omuntu ali ku popopo alaba lubaga waggulu kereziya tagirabangako kaakati mutunule enkola ya Museveni nze bannwanyisa nasigaza emmotoka zange n'abasirikale n'omusaala lwaki yabategeera nti bayinza okunzita. That's what he does. Yabatunuulira naga sinze obukola bukulidde nga abajozi ate nali njabatta ninyo bakukuba nabo nziteko muntu nesonyire ddala bamulowooza mbu bamajano bamutwala wano abantu banyiiga bantu banyiivu mukakanye ku bujozi wazzewo bukya embuzi ku kyalo nanyini nti tajja kuseera ekyo kyemba mutegeera mukakanye ku bujozi kaakati nze yandekera ebintu byange byonna ne boogera ayina ennyonda ayina ekinaga agikubisa omuntu musibe n'okusinga kitatta ne bawummula akalaki ne bagamba kontrakiti yetu gikweke n'abaga nti sijja kusayininga zino eya mirundi eriwo nga bo tebamanyi nti bw'osumulula enkoko okugijja mu gundi mu kayumba mwozisibira ate oba ogibonereza yes yakimanyi nti if I'm not under control nti emmotoka ya UC nga ngiina ne military police nga ngiina tewali musajja agamba nti mpasa omukazi nga akyayina empeta ya bba olwamala gijja kono kyasoko agisuula nga tekyayagala bba nekwe kolaza nti waliwo wa opposition yayinza okwogera ne Mirundi ali mu UC akunywa military ekyo bantu bannalwesa tebakitegeera ono muyeekera yakitegeera nti kamuteekeko lebo kale yabikomyewo tulabe ntegeere nti agenda era kati batandise okwogera ebyobusiru bagambye ogenda mu people power gundi yampadde omulimo no kankubuulire ate era basiru bwoga nti kadinali agenda mu busiraamu kitegeeza obukatuliki bufu if a man like me aba defending answer to defect ne mukyogera you are idiots tebakyogera bakola batya osirika anti kumwa abakazi kasooka nti jeni nga wanguba kuba kati jeni omumanyi era obutajja bobi wayini mukama bwe bumulese okuba w'amaanyi kakati tuguse ekyono kakati abasajja abo mu gavumenti muli mwezi military intelligence erabika ekolera Nantaaba yiso ina gwekolera fuwandulizo Nantaaba amanyi abayiso kaka yali azze nga akola bulungi ne bamuwamba poliisi yono ye yasuddewo nagandi banna musajja twamusembu kyamu kakati mugenda kukola mutya kubanze mbagamba nti omuntu yasoma elementary intelligence yali sosekola kintu kimu 1 Sebulime Polo yasula wakiso kubanga pichipichi yewoggana before I make any conclusion Sebulime yasula wakiso nti yoba nedda bwaba yasula wakiso tasobola kuyisinganya na Nantaaba ava adda Kampala namuvaako mabega ekitegeeza Nantaaba gwe yalaba aba mulala oketegeza kyegamba kitegeera bwaba tayinza kuveena ate namuyitako namuveena era ba military intelligence babulidde nga mbalizoninga bwentyo ne bakuba mu red paper nti Sebulime yalabibwako ejjinja ng'agenza okutunda ennyumba ye bakwate kino ekyange yes bibatabuseeko kaakati ono gundi mugendewo omukulu w'essomero yagambye Sebulime abadde ajja ku pikipiki ye nga agisimba ne mu muti awo n'alaba abaana be ate nga yali abuuza gy'alaga kubanga
intelligence yammwe bali ku Nantaaba nti akyama abuuze abuuza banne essomero walabyeko omukulu w'essomero nga bamuleeta Aha. yogo someyi bamuyita Dorothy mugende mubuuza omukulu w'essomero omutasobola kubula Sebulima abadde ajja gyabadde n'alaba abaana be nti ye abadde ajjanga ng'ayita bw'ata ate yeetaaga atya okuhayalinga services z'omuntu omulala amulagirire ebyo tebabireeta emitwe babakozesa mujja kubula gye mukola yes nze sikiriza muntu kunkozesa kubanga kitegeeza ajja kunnyimisa waliwo ne bwenfa katonda nampa omutwe nanga ddayo ku nsi mugange gujja kuntawaanya kansigale mu muliro waliwo emitwe gye sikomawo nagyo wano kuntawaanya era nze nina ewange enjegere buli maka galimu olujegere abaana bange balabanga nga ntandise okwogera ebyobusiru bansibire ewaka olujegere buli maka mulimu olujegere kubanza omuntu ayinza kunjogeza bya busiru no omutwe gwange nti kakati twebuuza if Sebulime according to military intelligence Sebulime was seen in Jinja kayina ennyumba gyayagala okutunda we go with zero. Does Sebulime have a house in Jinja? No. Anti kitubuuza bw'aba girina kale tukitegeereza yasula yagitunda Nantaaba ewakisa teyakola ki but two people cannot be in the same place okujjako gundi waliwo omutuuke omusajja Faza John ate senga w'abaana yagamba bamusiibula ku mazzi kakati ekyokusatu kyetukubuuliza Nantaaba eyali alinda omuntu abadde amugoba teyagenda na bano bamuttira ki abano bamuttira ki kubanga argument y'ono Sally does not hold any water. I should be a hero. Why? I helped a minister to survive. Yes, then it means you killed a terrorist. Let me tell you, you are not fit to be in intelligence. Intelligence means brain. Ono bwakkiriza nti nemumugamba nti yatta terrorist yali agenda okutta minister, then minister was in danger. The cabinet where cabinet kati reporting ewa. This is a crime. Mbabazi yabagamba tutesene Lukwago mubatesene Lukwago meya nembaga nti ekyo mwali tandikiddeko naye bwekibanga mulese bagemeire n'abuuliza Lukwago namukolako report nga some of Lukwago's accusations of a criminal nature. Then when did the government start negotiating a crime? Tikiriyo kakati ekyokusatu ekiriwo nti lwaki omusajja ono baamutta Sali wali mu mubuuzi bemboko ku lubuto nkaago bakinaana mumutwale wakakoza mutale mulala batayogedde abo aboogera abo okukabanga lwaki batta omusajja. There must be plausible two reasons. The first one bamukwata ne sente zeri balance kuba ku ssomero bakuga nti omwana wo bw'oba omukima nga tulese balance naye omukola ki ogenda naye. Did this man omulambo gwe gwasangibwa ne sente lwaki kukabanga tekwaliko kwalo kwanini onawuwa mufungwa lwaki abakabanga tebalwanagana kuvavaliga munaabwe lwaki okuba omusimu omugundi agamba the order from above ekyo kyangu nkibakolera esimu gimugireete esimu ye mbalage esimu yali ku ssaawa ezo n'essaawa zaayo ebyuma mbiyina wano saakwata abaali batta abakazi bano esimu egi ate teyalina mpandiike nga katooki nga nzanyisa agireseeko namufungula tebadduka esimu negifungula egi nenfuna esimu $300 n'abalimu mbeewuunya nabaga nti balina saako ng'erina miliyoni za $7 zalagawo bennabuulira w'amasimu ate baali baabwe esimu emu nagikuba nga omuserikale wa poliisi alina nebyayogera mu ofiisi ye ngeziri muziku satellite. So kakati Nantaaba you don't need to waste our time. Cabinet cannot set up a committee ate gundi bano mafia egenda nekuzanyira ku kintu. If the president directed Nantaaba not to get out, I will not be surprised. Why? Nti nze nasigaza ebintu byange president bakagina bali baga nti bagala flyover egenda okuyita wali ewa mukyala Nyakaana badiployinga ne Museveni nadiployinga ono omukazi gwe baga nti yali muninkini wa
gundi wakawesi ayina yesu ayimukuuma ne special forces bamukuuma. That is Museveni. Let this person be alive. Why do you insist that Nantaaba should go to the police? Eyakaona gundi oyagala muttira mukku niwe munyine emitwe muyina emitwe basajja mmwe. Why do you look force the woman? Why are you agikoleriwa alina genda ku police? Let me tell you, mumulinga abatamanyi tuina mu politics tuina privileges. A minister cannot go and make a statement to side a certain level or status in the government side ye kuwereza abajewo kujja ko state tituli basusiba amenvu inanze mbagamba tinenda baba sirikale abetolodde ennyumba yange nenkubira sabiti esimu nanga ntabamanyi asidi yavaayo mumuvaabwa munatuuka wapi kwa muyinza okwefuulafuula kasa nkubira ezo esimu ngenda nembabuuza sabiti asinga omukulu w'ekika ky'enkima kunze why esimu y'omukulu w'ekika ky'enkima eyamugemezi mu budde waliwo akuba nti ofiiriddwa omuntu kasooke nkubire mugema era musaka kwekubira wano ndi mu traffic jam oyina okumanya esimu y'akasiima nti basajja bo bankutte ndi mu jam afende ddala ensobi njikoze emperetedde watali wakyamu naye baagala kumpa kipapula siziina. Oyina okubeera n'essimu y'akasiima, oyina okubeera n'essimu ya inspector general police. Kati nze sabbiiti gumanye nnyo kadume wange okyola tetumanyiganya ntanda bange ate banti abantu people fear me puga nti Mirundi tali kumuta ate nga ndi mwangu nnyo ya mama fina tojirina mukolagana mu ate mama fina namulaba ddanga akyali muwala muto simulabye obulabi wano mu ssente longeeko namba tugamba kali biri andife ebyekisawo ebyekiganda era tembimanyi mbukadde agalo ka parliament ngagiro gati ebyekisawo ekiganda kasojjayo eddagala nti lyaluza n'otaddayo kusasula omwana yafa eddogo lyo teriwoza no